Ng'enkuba ekyagenda maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi n'amataba gakyagenda maaso okwanjala mu bitundu ebimu. Awo nno tukubiriza okwewala okusuula kasasiro mu myala ssaako ne mu ntobazi. Eno ye alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde wamu ne UBC TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Bwe tutunulira ku bwino ow'enkuba gwe twakuŋŋaanyiza alaga nti Ntebe yasinze enkuba ennyingi ewera 19 n'obutundu 2 ate Kampala n'ebeera n'enkuba ewera 14 n'obutundu 9. Olwo yo Kasese n'ebeera n'enkuba ewera milimitaazi 4 ssaako n'obutundu 7. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga eby'obugwanjuba byafunyeyo okwatirira kw'ekiddedde ssaako n'enkuba. Olwo ebitundu ebisigadde akasana kayase ate nga bwe kakubakubamu. Ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bubadde nga bwa mukalwe. Bwe tukyako ku ekyo ekyakubiddwa ku Ssemazinga Africa kyo kiraga ng'omukubo gw'enkuba gusenvudde ne gudda bukiikakkono bwa Africa okuva ku ggwanga lyaffe era nga kino kireeseewo enkuba okendera mu bitundu ebyo ebimu wabula nga tugisuubira okweyongerako mu maaso awo. Tusuubira okutandika olunaku mu biseera eby'okumakya n'enkuba ku lubuubuuto olw'ebugwanjuba mu Tororo ssaako ne mu nnyanja Nalubaale. Olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufunayo enkuba okuggyako ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale yo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu Kokido tuyisuubira okutuuka ku degrees 30 ate Kampala ssaako ne Mirano ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 27. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tutyako ku bibuga ebimu eby'ebunaayira mu Lagos, Addis Ababa, Nairobi awamu ne mu Moscow tusuubirayo enkuba wabula ng'eyo enaatonya mu Lagos awamu ne mu Addis Ababa tugisuubira okuba mu n'okumyansa okw'eggulu. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu nga ne mu Rio de Janeiro tusuubira okwatirirayo ekiddedde. Ate yo mu New Delhi ebbugumu likyaliyo lingi ddala era nga tuyisuubira okutuuka ku degrees 44. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku Lutimbe lwa TV yo. Sula bulungi.